wojja okutegeerera nti omusajja amazima siri beautiful bw'abanga bwe mumala okukola bye mukoze agamba transport buli awo ndowooza ojjukira gye wayise ng'ojja ojja kali ka geeti n'okkirira omusajja aba tasobola kukukima ku kkubo bw'aba tasobola kutambula naawe mu bubeera nga obadde weyita beautiful koma kuleeta bbi weyita gumite bikinga tebakuno naye osegera bwewanga omusajja newe kumabujja mutambula tulinako ketuyita ka shadow walk wembanga omusajja bw'aba akukima okuleeta kazigo mubeera ka shadow walk anti yakubeera mu maaso jjo ogoba kisiikirize kye naye nga lwaki mukola ebintu ebyo ebintu bantu balina bikola omanyi kankubulire era bw'olabanga ng'oba ogende w'omusajja ne mumala byonna n'asigala mu bokisa ye n'atuula mu kitebe wali eri nga tayagala kwambala ngoye kuwerekera manya olina woogwa manya singa bajja nga bagaba ssente z'abalungi oyinza obutafuna kati kankubuuze ngaku like kati ate bw'abanga misana nga mayi gyenva lwaki baba bamperekera tokiraba no just asking tokiraba I'm asking on behalf of others omanyi nze kinamala okulaba abakazi mwewagira nnyo ate muli balooya just asking muli balooya b'embeera zammwe okitegeera nti kati mmanyi gye nayise kiri okke akooye kati kankule buli otandika okubeera nga gwe weewolereza abambi alabika akooye mulabye ne wali eri oyo katemba tumukolanga okitegeera n'enfuluuta n'okufuluuta awo gooye nnyo kwanirizaako nnyo wano ku Brown Skin event webale ku subscribinga webale ku viewinga mwebale ku likinga mwebale n'okukomentinga bambi amanya nze Fiona nga bulijjo tuli wanene ekisaasi ku satellite wali garden wali buffet wali hotel wali guest like rooms oba oyagala kujja kumula kono omwagalwawo oba gwe kennyini ng'oyagala kujja kiri okay you can come it's a very nice place and I think it's even affordable olunaku lwa leero ndina omugenyi mwenda gwe mumanyi yakafuna essimu ogenda mumanya kati gwe yafuna dde essimu oba omumanyi musajja w'amaanyi nnyo tukaniriza nnyo ssebo nange nsanyusa okubeera wano ku Brown Skin events mbadde nga mbagoberera you really do a commendable job. Thank you. I'm very glad to be here. Thank you. Ono mukugu mu love ya mukugu mu relationships ayina heartbreak oba ng'oyagala kuva mu relationship gy'olimu nga tolina ngeri gy'ogivaamu oba ng'oli stuck in a relationship gy'otamanyi oba ntuufu oba si ntuufu oba oyinza okuba nga relationship wagivaamu naye ng'ogirimu naye ng'era tomanyi nze n'okuba ng'oli mu relationship naye nga relationship gy'olimu ogirimu wekka naye nga gwe tomanyi so this person is going to help you to overcome oluzungu lungi bannange munaasonyiwa ndi ne kansala so lero tugenda kwogera topiki yaffe ey'olwaleero agenda tunnyonnyolera tubuulire lwaki abantu abasinga babeera mu relationship omukwano gwange okufeedinga being it marriage oba this casual relationship lwaki byange ofeedinga nti obufumbo asobola omufumbo myaka 5 egisooka oba 3 egiddako nga gyakwegumya na kukuuma baana oba ne mubeera mu dating okumala emyezi ng'ebiri oba omwezi gumu oba wiiki waliwo n'abatadatingangako wadde n'ennaku 3 nga gw'okivaamu nga waakamulaba so bagenda tuwula ensonga lwaki kibeerawo bityo era lwaki ebiseera ebisinga kihapeninga nnyo na lwaki nangeri ki gy'osobola kwewalamu ensasage bwetyo or to protect your heart against such things. So tukwaniriza nnyo ssebo. Physiotherapist Abdul White Collar, and I'm very happy to be here. I happen to be a relationship counselor and a media personality with Galaxy TV and Galaxy FM. I'm very happy to be here. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano. Munansonyiwa nja kugatta oluzungu n'oluganda because awe mpulira emirembe but ndi musanyufu nnyo okubeera wano. Thank you. Nange nsanyusa okulaba. So obadde olina ekintu kyonnyonnyolako ekya lwaki relationship zifeedinga lwaki omukwano gutera okufeedinga mangu oba relationship ne ziggwawo amangu oba obufumbo ne basigala nga just bakuuma baana but you see ebiseera ebisinga ffenna tutandika relationships nga twagala ziwangaale but omanyi relationships zirina an invisible calendar
osegera zina calendar abantu gye batalaba and that calendar is basically determined by the intentions of people. You get it? Sometimes osobola okuba ng'oyagala omuntu kiri nnyo ku mmwe abakazi because abakazi ne bwaba takusiimye mu ntandikwa over time women are like they are engineered to learn to love. Nti asobola okuba nga yatandika mpola nga n'obusente bwabulya abulya sikitegeera kiri awo ne kandabe then atuuketsa na falling in love with you. Naye ate kisi ekitali ku basajja nti fe abasajja oludde tuba n'ebigendererwa byaffe nga biri ki nga bitegeke okitegeera. For a man that wants to have a passive relationship, literally a man who has passive intentions, oba omwami alina ebigendererwa ebyo byakaseera ne bw'omuwoomera oddamu ne bw'okola emirimu bw'aba wakuleka abajja kukola ki abajja kuleka because yajja kati ebiseera ebisinga ngenda ku ekyokulayoko Fiona omuntu asobola okujja mu bulamu bwo naye ng'omuntu azze mu bulamu obwo already yajja ng'alina n'omuntu omulala nga jasi akuwaddemu buwi n'amanya nti wooli kati mulimu omuntu nga mukazi we yagenda Mbale mukazi we yagenda Bweru okitegeera abo abantu be batu asobola okuteekawo okaawo n'obugumyamu ekifo nga nannyini ntebe bwakola ki bwajja. So people just need to understand that. However, the relationships omanyi waliwo omuntu gwe bayita hopeless romantic. Yani oyo Omuntu ali hopeless romantic ye muntu ayina love ene y'ekyejo, love y'omu butabo, love y'omu firimu eyo. Kati ate abantu abasinga muli awo. You're hopeless romantic. In what sense? You start a relationship thinking that it must work at all costs. Yeah, you're right. And it is more on the side of women. Most women are hopelessly romantic in the sense that they come in a relationship nga bamanyi kirina okukola. Abantu abasinga bano bogambye nti nalaba omusajja ne bamugamba gundi akwendako naye n'asigalawo. They are hopelessly romantic. They think omuntu alina okubeera nga abawe ekyo kye bamu love ene erina okukola by all means. But people need to understand, one, lwaki love etuuka n'efeedinga. Ekisookera ddala abantu batuuka ekiseera abantu basobola okujja nga balina ebigendererwa bya njawulo. Katugeze yinza okujja nekwana Fiona nga nakajja mu Kampala wano nze kubeerawo emyezi gyange 2-3 ne tugwa mu love. Bwe n'olaba gwe kati osobola okuba nga olaba musajja agenda kuwasa neze ndaba musajja agenda kunkwata omukazi agenda kunkwasaamu kanjogere bwene kumpaako biwijja si bintu bikole ki bikomawo. Kati ebigendererwa byengeri gye when we have differing intentions, if our intentions are not aligning, chances are many that we are going to find it very difficult for us to be able to sustain this relationship. Kubanga obwongo bwaffe nze nkulaba ne bwokola ebirungi nze nyina gye nkola ki nyina gye ngenda. So sometimes it is one of the reasons lwaki abantu bangi nti osobola okulaba omuntu nga muli mu relationship nga ebintu bitambula bulungi toyina kibi toyina na buzibu wali omukoze kyobola osanga abagamba naye omukazi osajja kiki essaamukolera osegera. By the way, about that, waliwo omuntu omwe yaŋŋamba yali mu relationship n'omuntu nga bitambula bulungi but out of blue omuwala n'ateekawo embeera kati omusajja n'asigala nga yeebuuza n'asigala n'ebibuuzo oli oluvannyuma lw'emyezi 2 ku 3 n'akomawo omwana nadda mu bulamu bw'omusajja amwekubisakubisiza obusimu. Kati omusajja bwe yamubuuza like what really happened n'amuwa excuse ate nze kyendowooza excuse yamuwadde nze nswira bandibadde bagimuwa mu kusooka benna ajogera oli ajja giraba amanye nti no yeye badde manyi okolera abantu ayagala bankube ate kasuba nga teogedde manyi okitegeera eke yamugamba tasobola zaala ate ng'ono yali amulaga nti nalaga relationship nga mulimu omwana. That's a very good example. Ejjayo bulungi kye mbadde nkunyonyola. You see, now they fail to align on intentions. I'll give you an example. Fiona asobola okujja n'enkukwana nze nga njagala kuzaala naye ng'ate gwe ku level kw'oli toyagala kuzaala. Kitegeeza tuzze mu kintu newankubadde kino ekintu kye twagala tweyagala twefiringa n'ebisigadde but the mere fact nti ebigendererwa byaffe tebikwatagana chances are nti era ngenda kukola ki ngenda kwesonyiwa kuba omuntu bw'akeera ku makya ne yeebuuza n'agamba okay njagala gundi ono
naye nze njagala kuzaala ye tali ready sigeza agenda kuleka asobola okugumiikiriza mwana alaba oba onaatuuka n'okyusa endowooza yo naye walanga tokyusiza ndowooza agenda kukola ki agenda kuleka. The same thing applies to situations where you wake up and omuntu nagamba I want to settle n'ofuna omuwala nga yakulaga nti tali willing kukola ki kusettlinga kitegeeza omuntu atali willing kusettlinga omutegeero ki no kati olaba nti kati sometimes it is very easy to tell whether omuntu ali willing to settle or not. Kankuwa ekyokulabirako waliwo tests zetukola waliwo tests ez'enjawulo abantu zebakola but one of the tests abantu zebakola waliwo gye bayita indirect suggestion test. Indirect suggestion test yeriwa kwe kubeera wano no suggesting ekintu owulire omuntu oyo areacting atya towards it osegera for example oli nagamba ne bannange nze nokeera bwoti nobanga oba ninakubuza ekyo nagamba naye singa okeera ku makya n'okisanga nti ndi mugumba okola otya oli nagamba nze sobola kubeera na muntu mugumba mukuteerawo oba omusajja nagamba naye singa tukeera ku makya omulimu gwange ne guggwawo okola otya nze mba nkoze ki mba nkitadde webale nnyo oba olinakeera nagamba nti singa kati ngenda kuwa ekyokulabirako it is something that is common mu bantu if you want to understand abazadde b'omuntu engeri naye kati singa tukeera ku makya abazadde bange ne bakugaana oli nagambirawo nza nti maama wange bwakugaana kaba kakoze eki kaba kaweddemu you get it webale nnyo kati ezo they are called indirect suggestion tests. You test someone by suggesting something and see their reaction. You get it? Nti kati omuntu oli ogenda kumamu akafana naga nti singa katugeze obadde oyagala genda bweru oli nagamba naye singa nfuna omulimu nga bantwala bweru osobola okunzikiriza kati oli nagambira naga nza nti wogendere bweru tiwabeera ki relationship kati you suggest such tests help you okupredetermininga abantu kye bayinza okukola singa a certain situation happens. Kati ebiseera ebisinga aliwo omuntu asobola okubeerawo nga munyumya bunyume naga ne wallahi singa wakkiriza nenkuwasa ne tutandika obbeera ffenna oba naga nendowooza nje nkuyita ettandika obbeera ffenna nolaba omuntu ng'agambye naga nze saawa zino sirowooza ku byakusetolinga kitegeeza singa mbadde nkukwana nga kyembadde mbala in the next 6 months in the next 2 months bale ndowooza ku kyakwa inviting you move in tutandika okukola mba ngenda kukola ki mba ngenda kwesonyiwa so sometimes it is very easy to determine ate nenneeyisa y'abantu okitegera kati kiri nnyo mu bakyala bano ba Miss Independent abo ayina akaziko ke ng'olaba ne bw'okujja obuzza okubeerawo kimuzibuwalira ayagala aveewo akole ki addeyo kazige ekyo so bw'oba olabira wala kyangu nnyo okumanya n'ogamba omuntu ono yeetaaga okukola ki okwesonyiwa but nze in most cases what I normally tell people nti you see relationships zino ziri funny nti waliwo relationships nga zakuyigirako yeah okuyigirako si kwa abasajja bokka nawe omukazi okupikinga lesson because let me tell you do you know there are lessons even in a failed relationship nti kati ngenda kuwa ekyokulabirako lwakuba nti kale mu abakazi mulina obuzibu n'okuyiga nti era ensobi zewakola mu kiri ekiweesewedde n'ekiddako z'okola osegera nti mwe muli easily blinded by love naye ngenda kugamba akantu kano nti relationship ebiseera ebisinga kati ngenda kuwa ekyokulabirako bwobanga okyali muto when people are like wakatandika ebintu bya relationship usually we are very naive about things kati when you that naive kitegeeza nti ebintu ebisinga bigenda kutomera you get it most of the things that you're likely to experience are going to be new but what do you get it you embrace the lessons that come with the relationship ti ebintu ebimu bigenda kukola ebintu ebimu bigenda gana you're going to be introduced to a lot of new things you get it so these things help you shape your future relationships help you know how to negotiate
value, help you how to make sure that you be able to raise boundaries. Abantu bangi tebamanyi nti okay musajja asobola mugamba kino, tebamanyi nti kino ngenda kikola kino. Oli kasajja namukwana namugamba Fiona nkwagadde. Ngabera mu excitement exactly. Mikolo mbaga kadali. Webale nnyo. Ate kakiri common nnyo mu bakazi. Omukazi ojja n'omukwana leero wano. Ye n'atandikirawo okulaba nga muli mu ddiiro, abaana bammwe bali awo bazannya, okitegeera. Obadde okimanyi waliwo abasajja, omusajja ajja nakwana leero. Naye n'akulaga nti no yakulaba dda. Oba okitegeera. N'akulaga you were the missing lib he was looking for. N'akulaga banne he can't live without you. N'akulaga banne tasaana kwebaka wootali. Naye nga akukwanye kumacha. Ekyo tokinenyeza abasajja. Because let me tell you, Katonda yakola ebintu by'okukwana bino nga biri so much about impression. Okitegeera. Because nawe omusajja atakukwanye. Okitegeera. We all know nti women fall for what they hear. Okitegeera. And men fall for what they see. So omukazi ebiseera ebisinga buli omubeera mu kutu kikwanguyira first of all okumusiigira essuubi nti nze gw'odaba wano togenda kundaba leero lwokka wabula ogenda kundaba n'emyaka 10 egiddako nga tuli bameka babiri. Ekyokubiri, omuntu ebiseera ebisinga there is a love language called words of affirmation. You get it? Now ebintu ebimu ku bakazi basinga okwagala they want that constant assurance. Okitegeera. Nze wadde niraba mu ndabirwamu, but I want those compliments. I want somebody that is going to reaffirm that I'm beautiful. I want somebody who is going to reaffirm to me as nga bwe nsinga okubeera nze nsinga obulungi muki munsi yonna. Abantu babyagala nnyo ebyo, naye nze nkibagamba nnyo. Oli eyo ku kazigo, olina omusajja wo talina na passport, tatambulanga tafulumangako na Kampala, naye akugamba nti gwosinga obulungi munsi yonna. Okitegeera. Yali agenzeko Brazil. Ase kukuba nnyo, okitegeera. Yali agenzeko Brazil, amanye ekiri, amanye ekiri Rwanda. Okitegeera. So kati but you will realize nti abantu bangi obasanga nga walonze kati waliwo obuyimba kankwe ekyokulabira kosobola okusanga ku TikTok ng'oli atudde mu kaki nti ng'ali mu kayimba kale nga kawaana omuki omuntu naye nga walayi butuufu bw'olaba atudde mu kayimba okitegeera nannyini kayimba ako bw'amusanga busazi ng'akola challenge okitegeera asaana nakusiba busibi si mu bubi of course kati kambabule olaba bino ebintu batugamba simanya beauty lies in the hands of the beholder, in the eyes of the beholder. Kankubule kana akantu mulekeraawo okugamba ebyo musimanya biki beauty is beauty. Era osasobola okubeera n'eddiikuula we ng'amwenyumirizaamu naye tekikufuula nti you're beautiful. Ekyo kyo nkyogera mu mutima mulungi. Anti era bagamba nti no someone asobera beautiful kugwe kumulala nga mubi tekiwomera matama abiri sebo ate baddiikula basize n'okubeera abafumbo bano ba Miss Uganda beautiful. Twawule waliwo omuntu ali beautiful waliwo ne faaji okitegeera ekyo tukyawule sirumba because sagala kulimba kati kankubulire omusajja asogga nti oli beautiful kuba ayagala kujja mu ngoye. Yeah. They will tell you that. Osegere. But wojja okutegeerera nti omusajja amazima siri beautiful. Bwabanga bwe mumala okukola byo mukoze. Agamba transport buli awo. Ndowooza ojjukira gye wayise ng'ojja. Ojja kali ka gate n'okkirira. Omusajja atasobola kukukima ku kkubo. Bw'atasobola kutambula naawe. Mubeera ngo obadde weyita beautiful. Koma kuleeta bbi. Weita gumite bichinga tebakuno naye osegera wewango omusajja newe kumabujja mutambula tuyinako ketuyita ka shadow walk wemango omusajja bw'aba akukima okuleeta kazigo mubeera ka shadow walk anti yakubeera mu maaso jjo ogoba kisiikirize kye naye nga lwaki mukola ebintu ebyo ebintu bantu balina bikola omanyi kankubulire Katonda yakola bubi nti olumu si buli kye twagala kye tufuna okitegeera so sometimes ebyo bigenda kubeeramu okitegeera bigwa bitalaze abantu bangi nga mukene bamuliira eyo mu cover okitegeera ate munnaye abiseera ebisinga kankubulira abasajja abamu lwaki obala baagala nnyo faaji oyo takaluubiriza faaji oyo takaluubiriza osanga omusajja nga wabuvunaanyizibwa kati waliwo omusajja omu yaŋŋamba nti
bwe kibagaza ba maid abo kimanyi anti taba na competition yaba kimanyi nti ekyo kimaid kyange nkiriko nkiriko nzekka abana bangi so tubye tuwangalire abana bangi bali abakondakta b'emmere okitegeera jukira akube simu naga mundetera akamere ne bakaleeta ewaka kagago weereeta weekola delivery naye ng'akimanya ebigenda okubeera mu nnyumba awo bigenda kuggwera awo teri mulala agenda bikola ki agenda kubimanya kandi obulamu ne butambula nga bwe nabagambye ene short tegeera kukozesa gw'okozesa gw'oyagala n'akwagala oli mulaavu oba oli ku shadow walk kwegamba transport bamukuwa mu bulungi bakudropingako oba omujja kameeza ndowooza mumuwulire ate abavubuka balina ne kana akakodyo era bw'olabanga ng'oba ogende w'omusajja ne mumala byonna n'asigala mu bokisa ye n'atuula mu kitebe wali eri nga tayagala kwambala ngoye kuwerekera manya olina woogwa manya singa bajja nga bagaba ssente z'abalungi oyinza obutafuna kati kankubuuze nga like kati ate bw'abanga misana nga mayi gyenva lwaki baba bamperekera tokiraba no just asking tokiraba I'm asking on behalf of others omanyi nze kinamala okulaba abakazi mwewagira nnyo ate muli balooya just asking muli balooya b'embeera zammwe okitegeera nti kati mmanyi gye nayise kiri okke akooye kati kankole buli otandika okubeera nga gwe weewolereza abambi alabika akooye mulabye ne wali eri oyo katemba tumukolanga okitegeera n'enfuluuta n'okufuluuta awo gooye nnyo mubimalanga n'omala okugenda nenaaba nenyamba nengenda kasawe nembeera ne bakyali bange kakati kankubuuze waliwo ekika ky'abantu bano eno nga Abudu yajja kunkubira essimu lwanjagadde lwabatanjagadde tajja kunkubira kasimu kati ate nze nange lwemwagale tugeze mugamba birala maybe simugamba n'ebyo njogera kiro banjala mubuuzaako oba you need some advice from him he's not going to pick oba bwapicking ajja kubeera busy mu noise press hello ngenda kubirako edda n'atadda awo we bayita batya kati kisinziira olaba sometimes there are people that have on and off relationships nti tweraba niwayitawo ebbanga tetweraba netuduma netudamu netwesanga kiri nnyo ku bantu abakoowu kiri nnyo ku bantu people that are tired nti musobola okwesanga nga mwenna mukooye because usually what happens abantu bwe baba nga bonna beekoowa batuuka ku level nga they don't feel anything they don't feel accountable teetaaga kukubira simu ajja kukubira oba oli mu kikwasaganya kati ate abala balina just having friends with benefit relationship ate ekyo nakyo kyekimu ku bintu lately ekibadde kivaako love okubeera nga efeedinga mangu nti mulimu abakazi abajja ng'oli yakukkiriziganya nti omanyi tugenda kwekwatamu bwekwasi kati ate gwe later on n'ogwa mu mukwano naye nga ate jjukira nze njagala kusigala wali wenkola ki wembadde wenkulabira nti jasika simu nti salako kazigo bumala teri kwebuuza teri kukola ki kati abakazi abasinga teri kwebuuza ate nkubuuze mbu bino mbu ate mbuno leero osiibye otya era embeera mu friends with benefit omuntu akubira nga ate olwoba friend mbadde manyi friend mba mukwano gwo akagamba ku kawule bulungi kali friends with benefit kitegeeza buli benefit lwetabeerawo toba na makulu okitegeera so kiri kinaadde nkunyonyola ku nsonga lwaki abantu ebiseera ebisinga laavu etuuka n'efeedinga ekyokubiri waliwo ekintu kye bayita complacency complacency eyo ejja nti ebiseera ebisinga abantu abasinga bye batufuna waliwo omuyimbi omu ekintu kino yakyogera nti abantu baba tebali naffe ndowooza ali Shiba gaga nti abantu batulabira ewala batwegomba bwe batutuukako batandika otutumanyira kuba tufuuse baki ba bulijjo. Now it is the same thing when it comes to relationships. A lot of people will admire you from afar. You get it? A lot of people would want to be with you from a distance. Kati bamala okufuna osizinga okubeera n'amaki n'amakulu okitegeera nti luli mbadde nabo omukazi ow'ebbina nampitako nenga n'ekikyala ekyo bane mukama n'akimpa kati otuuse ku level ekikyala mukama akikoze eki akikuwadde okutte namu oliddemu ogusooka olidde okitegeera nti
kyobulaba osobola okusanga omuntu nga abantu bawaana omuwala omuntu omu n'amunafuya n'agamba andi Fiona gwoza akyayogera ekyo because gwe omulaba waliwo enjogera eyo yagamba gy'otannavugamu ebeera mpya osegeera kati abasajja bangi yes gye batannakwatamu ebeera mpya naye ku baagivuga ebeera nkadde kitegeeza teri agenda gisoosowaza emmotoka osegeera so saagala omaye abantu emmotoka baddiya so kati kikyengezako okutegeeza nti abantu bangi ebiseera ebisinga kiri nnyo ku basajja n'abakazi okitegeera nti ebiseera ebisinga omuntu otumala okumufuna tufiringa nti tuwangudde I feel like yes Fiona mulina I feel like white collar mulina kati bw'omala omufuna tusuula ennanga neweerabira n'obeera nga yali amukubira tokyamukubira bwakubira tokwata naye nga wali bwakubira bane omanyi n'ogamba banno bane nze ngenze waka gundi akubye njagala kumu n'omuwa essaawa z'emmeka 2 now biggest problem gye tusinga okusanga nti when you find yourself in a position where you're complacent it is going to be very hard for you to be able okukola nga biwali osuubirwamu kati ate bw'osanga abantu abatalina bugumiikiriza because complacency can be worked on usually it's because abantu balina kye bayita arrivalism syndrome okitegeera that feeling of ntuuse wendaga nayagala omusajja alina emmotoka nayagala omusajja alina akanyama kati namufuna naye ne weerabira nti gwe okusigalawo wakawo olina okukikolerera nga nkola bikisebo omwana anti kati labayo abasinga bagamba like sex kyenyina okukola kyokka to maintain that relationship or that marriage kati kankubulire sex never use sex to sustain a relationship bagambe sex complements sex is like fuel you get it it drives the relationship you get it however si kyekintu kyolina okubalirako mbu kyekintu kyoleeta ku mmeeza because ngenda kugamba ndowooza I think lately apart from an opinion sex is I think is one of the cheapest things that everyone can afford yes besides an opinion because everyone can afford an opinion kyogere ku side zombi bakazi n'abasajja kati ate kumwe abakazi ate mwe mwakisusizaamu osaba bakafa abasajja tusobola n'okufuna ekyobwere naye mwe ate abakazi kasex anti kasente atakuwadde kasente tomukola kitomukwasaamu but si kyenyegezaako kugamba ekifaananyi kyengezaako kusiigira nti you see abakazi bangi batuuka ne babeera n'abantu ne babeera complacent omuntu nakkubira essimu n'ogiraba n'otamuddamu osegera n'oyagala omukubire weeyagalidde omuntu n'atuuka ekiseera n'akuwa katugeze n'akugamba toyiseeko waka toyozeza ku bintu n'otayiga nze namanyi nadde nakamala okukola enjala zange kati oyagala enjala zange nze nziteeke mu gundi now oluusi omusajja azze nakwana ng'akulaba oli muntu mulungi okyega musobola okukwatagana enjogera yo n'emulemesa oyogera nnyo okyegera omaguka by the way kano njala okagamba abawala abawala nga mwena muli mu ttiimu eyaba nga mwemakula nnyo okwemakula mu ngeri ki mulimu omuwala nga buli ojjeewo omuntu okebera buli kimu okitegera olinga wa URA buli kimu okikebera olinga agamba nti oli mu konteyina okukebera ki wansi w'ekitanda mu drawer kati mukebera buli kimu okebera essimu okebera ki okitegeera timba wuwo ebibyo byange ebyange bibyo mukwano kati kankubulire by the way kankule Fiona abasajja bangi tebaagala bakazi bemakula kati gwe bw'ojja nga tosaakebera kati ate wo nga nkebererayo ki omusajja ate omusajja bw'obeera mwemakuze kate gwe ogenda kufuuka mubbi in the long run okitegera omanyi lwaki bakebera ekisooka bw'ajjeewako ekimukebeza ennyumba aba ayagala kumanya yasooseewo oba waliwo abaddewo kati okiraba ensobi gye mukola kati ayagala kulaba bulijjo waliwo abeerawo bulijjo oli manye mulimba osobola okukwata munno n'omutwala mu nnyumba n'omugamba toli mufubo ko efaananyi n'engoye z'omukazi wazikwese kati aba alina okukebera abeere shuwa then wamala okuzuula kyayagala ng'agenda nina akantu akamu ke nalaba naye ne kannyumira nnyo omusajja omu
omukazi yajja mu ddiro n'amuleetera akapale n'amugamba gana akapale kaani njagala onnyinyonyere kana akapale kaani ng'akuta akapale k'abakazi omusajja n'amugamba naye mukazi gwe lwaki wemakulira mu bintu byange kati empale yange ogiggyeemu obudde empale nginoonye eki namugamba watandika ddi okwambala empale z'abakazi namugamba omanyi nnyo ogamba omanyi nnyo empale bulijjo nginoonye osegere omukazi nekimukola ki nekimugwako wabula kisajja gwe weekaza namugamba empale yange nga otandika ddi okwambala empale z'abakazi namugamba empale yange saagala kuddamu wemakulire mu bintu byange era gizzeeyo gye wakoze ki gye wagijje ng'okyaliko ekyokwemakula nyina omulala gwe nawulira baabinyumiza ate musajja yakinyumiza yakyazanga kati ndowooza bwe yagenda okyaza omulala n'ayagala aggyewo obujulizi yabukweka mu muto gwa ntebe buno obugundi buno bwe beesigamako omuwala bwe yajja naye yatuukira mu ntebe ng'akwata kali akato kennyini balaba tv muvi enyuma bw'asiba zipu bw'asumulula kati zipu akapale ne kakwatira mu zipu ya kagundi omwana n'asika nnyo kala natuka nakebera kyekiganye zipu okutambula ng'ebadde enyumirwa nga mpale olaba omusajja agambira nti ebadde surprise nali nakagulira nga nkatadde yamugamba nze akakato sikabikulangako maybe nga kagiramu kati nze ngenda kugamba ekintu kino abantu abamu naddala nga tonnabeera nnyo mu bulamu bwa muntu kutuuka ku level nti akuwasizza okwemakula mu kukendeeze mwonona n'ebintu by'abantu nga muli mu kwemakula wamma waba weemakula kyojjawo ekintu kirina settings ekirimu osegera munyiganyiga amapeesa n'onyiga limoti n'ogisuulayo amapeesa ate kati limoti nayo kuba kwemakula waliwo ky'obonoonya mu TV kankule mulimu abasajja nga mutuufu yakoowa abantu abeemakulamakula mulimu bano abakazi abakyusakyusa ennyumba mujja ne mukyusa amayumba gaffe nendeta kashiwa kange ne kamanya nti waneeno eno ennyumba ng'ebirusa abireka bwenti osegera kati bw'oyagala ennyumba nyina anti kati bye nyina okukola to keep you nyina okulaga nti nno ndi mukyala asobola okukola kyonna ngenda kugamba kino ekintu osegera abantu balina okumanya nti sometimes omusajja you can only keep a man who wants to be kept. I can try. Osegera nti gwe omusajja alina ebyo byakusuubiramu ate kati gwe kyotegina omumanya Fiona si buli musajja nti aba neeyo embeera you understand eyo gamba mbu akusuubira waliwo omusajja akuyita nga azze ku kazigo nga ayagala stick to the plan tula mu ntebe bakuleetera akamera okalye mugende mu kisenge mweripo omale okole ki oyitemu bino ebintu by'okwefuula housewife n'otandika okukola emirimu gye batakutumye. A lot of men don't like that. Kati mwasanga engoye ziddugala bazirekenga ate mbonga mugamba nti n'oteba okuyonjeza kati mwagala kyekitu kati kankubuulire mulina okubibina ebintu mulina obbiyiga kati nze ngenda ga Fiona kati gwe bw'oba ng'onsanze emyaka 10 maze emyaka 10 nga mpangisa n'ojja ewange gw'olowooza ebbanga lyonna otabaddewo engoye ani abadde azooza osegera olumu mwewanye emirimu osegera kyoba ngamba nnyo abantu sometimes we overplay our role in people's lives nti you're going to put yourself in a position where you want to oyagala bakutegeere nti gundi waali gundi akola bwati naye nga ate tekikola ki tekyetaagisa okisegera kati oyagala kugamba nti nno omuntu wajja ewaka tugeze bwogenda okyayira omulenzi oba omusajja tuula awo oliyo emmere ekola byakuleese kwateko bugenda anti kati nze lwaki gambye bwentyo omanyi lwaki ebiseera ebisinga bano abantu the people we deal with olina okusoma you need to learn to read the room ebiseera ebisinga obeera n'omuntu nga ekisooka n'okujja ewuwe buli ojja ewuwe abeera ku bunkenke buli ojja ewuwe tayagala obeko kyokola abantu bagenze mayumba maggale exactly if you ever find yourself dealing with such a person gwe manya ekifo ky'olimu si kiki si kituufu abuzibu abantu abasinga we babukola ki we babufuna tugenda tubeera n'abantu osegeera bw'olaba omuntu agamba bw'oba ojja wange sooka kunkubira osegeera bw'oba ojja wange ayo tokwatayo osanga omuntu nga kati abasajja abasinga bayire kano kati kayigire kunze Fiona bw'ogenda ew'omusajja n'olaba ng'atudde akulesa enju weetaayo manya in most cases they don't have anything to hide ebisinga babihidinze dda kati bw'ogwa kuffe kati bino kati nze nkuwa ekyokulabirako nze omukazi bw'aba ajja ewange
engoye z'omukazi bwe mbambaddeo n'engoye z'omukazi anti nsiba mu kaveera ne nziteeka ku kasasiro wali kiri tuwe kati kasasiro we bajja ne bamutwala ate nze nazimutumako kitegeeza ne bwoba obadde weekebezakebeza mu kasasiro n'ozisanga ozisanze ku kasasiro ogenda kumbuuza omuze mubiri ebisasiro byani ogenda bibuuzani osegera because olaba abantu bakozeeko ne tulaba omuntu ng'akwesa engoye mu mufaliso semanya zikweseewa ne bamala ne bazikwekula nomayiza nga omuntu gwataddemu ka transport tokutte namu agenze ka transport bakaliddaale tokoze eki tokuttemu osegere twayiga muli babi you people tetuli babi ennaku zino wetwatuuka abantu nammwe mutulimba nnyo osegere mpozi n'ekirala lwaki olusi relationships zino zitera okufeedinga sometimes we outgrow the relationship. What do I mean outgrowing the relationship? Abantu ebiseera ebisinga twemiitinga nga tulina level kwe tuli. Kati n'osanga omuntu olumu nga yeeyongeddemu mu value ate gwe n'osigala ng'oli awo. Okisegeera? Kankuwa ekyokulabirako. Waliwo Fiona omuntu gw'ofuna katugeze. N'omufuna ng'oli mu senior 6. Ofunayo musajja wa boda. Akwagala bitya? Laavu agiyiwawo. After n'ogenda Makerere. Levo n'erinnyamu okyali ne wa bodawo. Si buli wa boda nti bano abakyafu ab'ebijaketi. Kuba abavubuka ayinza kuba na wa Glovo okitegeera. Delivery boy naye nga muntu w'omwagala. Yes. After some time, omuntu oyo n'alinyisa levo n'agenda ku diguri. Kati ogenda okutuuka ekiseera ng'omukazi naye bwakutunulaga ono takyanjamu. Kitegeeza omusajja naye aba alina okulinnya ku levo. Weewale nnyo. Nti sometimes you outgrow the relationship n'otuuka ekiseera nga relationship oyo tekyalina kinene kyekola ki kyekwagala kyekuwa. Because you need to upgrade. Why is it like that? Because in most cases tufuna abantu Fiona n'ofuna omuntu ng'obadde omwagala ng'omutegedde naye ng'ate ye bwakutunuliramu agamba naye omuntu ono nedda osegera tamalaayo naye ng'ali mu kusooka bwe yali ng'ali mu senior 6 bwe yali ng'ali ku university first year ng'omutwalo gwogwo gw'omuwaago waagala naye kati takyagulabawo kati ajja outgoinze because ogwo omutwalo gw'omuwa asobola n'ogufuna olumu ayina abagumuwa osegera kati ebyo byonna there are things that really make people sometimes okulanga relationship zino otuuka esanga olaba eringa ezikira osegera eringa katadoba muki mu mpewo saa yonna kakola ki kazikira. It's because people have outgrown the relationship. Oli omuntu atunula naga naye omuntu ono ngenza okukiraba nga tukyasobola kubeera ffenna. It is very common among men. Kati kankubule kino Abudu. Omusajja asobola okujja n'akukwana. Ate kaliwo bano abalina emmotoka balowooza ategeera nnyo. Kati olw'okuba bategeera lwabwe tebategeerera ffenna. Badde nsaba ssebo wa abantu ekitiibwa. Abantu abagenze mu kabooni n'agula ssebo emmotoka ye. Anti waliwo n'abataazigula ku ssente zaabwe. Olwo abantu atamanyi na kuvuga mmotoka kati omusajja oyo eyagula emmotoka atamanyi n'ogivuga gw'oyagala okuyisaamu amaaso bo. Kankubuulire tewali muntu asinga kubeera na bakiyita basobola kyogera mu ngeri ki kireme kuwawaala bubi. Abakodo. Ekyo nedda nga kikyali awo ekyobukodo kyo twakibalekera kyo bakiyina. Okubeera n'okwemanya n'alowooza nti oba paakinze awo akamotoka ke wadde katono oba kanene n'alowooza gwe agenda kusimulizaako ebisooto. N'alaga nti nno okwagala n'okugambako hero akuyamba buyambi. Okitegeera? Kati abantu bwe batyo simanyi oba bo balowooza nti nno sibategeera bulungi. Andi kati olaba ebiseera ebisinga. Bannemutegeera bw'oba osanze omukazi nga wa bigere ne bw'aba kukubya atya tomukwana genda onoonyewo emmotoka munno mugende mwemanyirire eyo. Akantu ke nagenda akwata wakawadde budde. Nakugambye abantu baagala nnyo faaji kuba faaji takaluubiriza. Kati munaye waliwo faaji oli nga aleega enkaka. Kati kankubuulire olaba mwate kati olaba omuwala bw'obanga faaji neepankapanka mwanti n'ebivumo bimukwata. Ng'onvuma nga ngenda. Ate kati olowooza aby'abakazi tebiggwa bwe bityo. Ngenda gamba ekintu kino olaba
Fiona ebiseera ebisinga abakazi balaba bw'omuyisaamu eggaali anti adda akazigo n'eggalira n'akola ki n'akaba buba butiitiizi. But one thing I also want to tell you nti lwaki relationships zino olumu era zituuka ne zitutabukako. Omanyi ebiseera ebisinga relationship bwe tubeera nga tuzivuga abantu n'abantu nga tuinvolvinzeemuko abantu ab'enkizo zisobola okukola ki okutulema. A lot of relationships kuba nakujjuka nagaye nti abavubuka bangi batandika relationships with a passive intention. Now relationship ezisinga tuzitandika zisobola okubeera wano nga Fiona nkwagala nakutegeera naye ng'ate mikwano gyange gingamba naye omukazi oyo tajja kukola kati ate kino njagalira nkyogerere wano ku Brown Skin Events abantu bakitegeere. Men, for us, men evolve over time. And men marry for the future. Date for the future. Lwaki nti Fiona nsobola okukulaba leero wano nga sirina ssente naye why am I saying men evolve? Omusajja talina ssente bw'afuna ssente they will evolve. Nkyali awo nkulinze. They will evolve. Lwaki ba evolving nti now they start but n'ebintu byatandika okufuna. First of all, omusajja alinamu essente afuna eddoboozi. Aba alina ssente. Afuna eddoboozi mu maka ge asobola okwogera osegera. Baba n'osolite nti asobola okugamba afuluma gwe yingira gwe tokola kino osegera. So the beauty of it lwaki gaye nti men date for the future. Ti omusajja asobola okubeera nawe leero naye nga bwakutunula mu myaka 5 okuva kati takulabayo. Osegera. Kiyansalinga ki ekibuuzo kye waŋŋambye nti lwaki ndaba nti omuntu gwe nkola ki? Oba ali serious. Kadi there is someone who is going to look at you and be like, ono muntu. Bwe tugenda mu myaka ebiri oba esatu okuva kati tajja kubeera available. Ate n'ekirala n'omusajja gw'obeera naye nga mudeetinga naye nga bw'omugamba ku plan zo olaba tali interested olaba he's not initiating talina kyayogerako tugeze omugambye nti nomunange ngenda kukola kino eno takugambyeko kibi oba kirungi talina kyakugambya asirise busiriza ngambye kale anti olaba abasajja abakazi olumu mu kisussa n'abasajja bakikola oyagala ompe pulaani zo naye nga pulaani zompa obadde olina zinyumya na mwannyoko si buli omu kati njagala ombuulire kati ng'omukazi abeera nga pulaani gye nnina njagala kugenda bweru nkole ssente ngolooza nga omusajja ajja kubeera wawulirizeeko kati bw'oba tosobola biwuliza ngamba nti saagala mukazi wange agende bweru kiggwe naye kimanyi n'abasajja anti ebizibu mubyogera leeti ogenda okuŋŋamba nti obulayo wiikisi ogende ngwede olina paasipooti wagifuna dda ne visa wagifuna dda. Not everyone ntabikolera kati kankubuulire kino kirina ku bakazi n'abasajja. Waliwo omusajja omu yanyumiza yagamba omutugalira dating yamugamba plan zalina throughout the year nanga guno omwaka njagala nkole kino nkole kiri omuwala teyamugamba ko ntino kirungi oba kibi teyamugamba ko ntino naye ebintu biri expensive kenezaako kimu yamugamba kale ekintu ekyo kyaluma omusajja naye ndowooza naye kunze nze nganze bwe yakingamba namugamba it's a sign which shows that she's not serious with you. Kuba kati lwaki omuntu aba kugamba plan ze nga te mulowooza muli wamwe yakugamba marriage biki neni n'amala okugamba gwe n'osirika Fiona osaaga nnyo Fiona osaaga kati kankubuulire kimu ku bintu abasajja kye bamastalinga buyaayi abasajja bamastalinga obuyaayi to the extent nti owunza okukeera ku makya n'ekusigira ekifaananyi nti nkwagala n'ekusigira ekifaananyi nti naatera n'okukuwasa tekitegeeza nti kyempulira kituufu ekyo naye kati kyogamba nti kati baba bakiwulira baba batya babeera n'amayembe ku mutwe bwe tunaamanya nti kati gunda akiwulira anti kati olaba you see like committing to someone it is an experience that everyone enjoys differently. However, this is what I can tell you nti ebiseera ebisinga abakazi bangi mulaba relationship as like an accomplishment, as an achievement ekitali ku basajja osegera fe abasajja relationship tuziyita musalaba gw'amasanyu osegera abasajja to many men relationships musalaba gw'amasanyu kuba the moment gwe womanyirawo nti ofunye omuntu manya
ekisooka bagenda tandika okukusaba akasente bagenda kutandika okustressinga ate mwana gwe nasiibye olubuto lunuma wageze mu ddwaliro nedda osege kati oyagala omubuuza nze gwokubira ndi musawo anti kati oli muntu we oli buvunanyi kati kankubula nze siri musawo nze kati kankule bw'oba oyagala omuntu we ekintu kye nalaba ekirungi ekikutuuseeko mu lunaku n'ekibi ekikutuuseeko mu lunaku oba oyagala okipambane omugambe kati mmwe simanyi bulukyawe lwaki temwagala tubagambeko anti kati olaba abakazi ebiseera ebisinga tulinga abaana bato abakazi olaba engeri abakazi gye bagambako ku basajja ebeera evvoola ebiseera ebisinga you provoke anger sometimes si kugambako mu buleke okugambako kati for example mbadde nzija nfunye obuzibu nga bwe nkunnyonnyodde wali eri kati bwe manyi n'omuntu wange ng'amunnyonnyola nga mugamba munanino nabadde ngenda ku show this and this and this and this happened nga nkugambako nga munnange kati awo mba nkusuubira kuŋŋamba sorry wadde biba byawedde kati ngenda kugamba kano akantu ekitonde ky'oba weegendereza ennyo kyo ekitonde ekisajja era bw'olaba ekitonde ekisajja nga kisolesole zaakyo zivaayo manya ebinava mu ssole eyo ojja kukwasaako emikono ebiri abasajja naturally tumanipulatinga nnyo embeera naddala mu bintu ebirimu provision ebirimu authority kubanga eyo area yaffe gye tulina okukola ki okufugirako ebintu nze nkigamba nnyo abantu nti relationship ebiseera ebisinga zigenda kugwa si lwakuba nti tumeetings abantu abakyamu otegera but lwakuba nti we have also failed to present ourselves in a way that is deserving that shows worth okitegeera abantu banyize bendabyeko leero n'osanga omuntu nga mubutuufu yandibadde alina omuntu amukola ki amwagala naye nga bw'omutuukako akutunulira nawe nagamba naye kati ono agenda kunyongerako ki omuntu akutunulira nagamba kati ogenda kumwongerako just nga omulabye bulabyawo kati omuntu mulabulawo nomanyi nti notagenda ekituufu ekyo omuntu omulano atagenda kukwongerako bakiyita social value omuntu atunula nagamba gundi ono bwe mwesembereza nja kumufunamu kyenkola ki kyemufunamu ate kiri common nnyo mu bakazi ento omukazi asobola okubeerawo n'agamba nti gundi oyo mulaba nja kumufuna kibula omukazi bw'aba nga yasazeewo okukwana bakwana akwatulira abeera muzibu nnyo dayira bajjukira soko mbule bukya bwe bakwana nedda kati anti kisinziira because okukwana kwa mirundi ng'esatu agusooka omulundi ogusooka gwakwetuukira n'omugamba direct omulundi ogwokubiri gwakutuma babaka osegeera ogwokusatu nti gundi ali bwati ne bwati ne bwati osegeera kati omulundi ogusembayo gwo gwakusika eriyo batya osegeera kati ngenda kuwa ekyokulabirako mulimu omuntu asobola okujja neyefuula mukwano gwo naye ng'ekigendererwa ky'okwefuula mukwano gwo ayagala kuggusa n'abakazi nabo bagusa bakwatamu ne balekaawo kiri nnyo ku saidi y'abasajja osegera so kati ebiseera ebisinga oli ajja kujja akwane nga embeera nga olowooza oli mulaavu kumbe baze kukwatamu jasi bulijjo omulabaawo omuyisaako akabina omuyisaako ebbeere n'agamba nekyana ekyo nekukwatako osegera kati ebiseera ebisinga abantu bangi batuma bakwano baabwe genda ofuna enamba ya gundi tukayita kamuŋŋambire genda omuŋŋambire bwoti ne bwoti osegere kati omusajja bwe bamukwana akola atya omusajja bwe bajja ne bakwana naawe okkiriza oba ogaana badde ngenda kubuuza ekibuuzo kati agaana kale ne bajja ne bakwana ogaana oba okkiriza oni najja nankwana kisinziira lwaki ankwana afaanana atya bateekamuku akasente because kati kankubulire olaba we twatuuka most relationships are transactional by the way okitegera by the way ekyo kigenda kunera ku pointi yange endala lwaki love eggwawo okitegera love twagifuula transactional yampankuwe kitegeeza buli eri lwe kikendera kyofuna neno kikola ki kikendera waliwo kagoni akamu bakayita hungry rat effect nti baddira emmese ne baziriisa nga baziriisa ne bamala ne baziggyako emmere ne zigejja bulungi naye ne bamala ne baziggyako emmere zamanyiza zikoze ki zikoze zifudde ne babeerawo emmese endala zo ne baziwa ekyokulya naye nga kiri moderate kisaamusaamu
so ziryako ne ziwummula now ebiseera ebisinga enkungumu ya byonna ebintu byonna nga tumaze obbikola one of the biggest things that happen nti oli bwakuwa ennyo omukwano kiri common nnyo mu bakazi bw'omutandika omuntu n'akuwa omukwano mungi nnyo olookinga kati gwe n'osigala nga buli ky'osuubira bw'otakifuna olaba ng'omuntu oyo atakola ki and in the long run you're going to fail to appreciate them ate kitali ku basajja osegera nti abakazi bangi leero tutandika bulungi n'otukozesanga omuntu alina n'odasite ekugamba wano nga wali ongulira airtime wali mu kusooka nga wali obinkolera kalwakito kyabinkolera kubanga ye yeerabidde nti buli wakuwa ekintu ekingi otuuka n'okimanyira kanobera nga you cannot live without it however ojja weegeneze nnyo nti abantu abawa abantu omukwano ogw'ekigero abantu basala omuliro completely osigala n'osanga olinga gawaayo bw'anaakoma waakomeo oba takomyewo yamanyi kati kankubuuze bw'obeeredde tinga omuntu okumala ebbanga tugeze weekwana ne Fiona naye mumaze akaseera temufunye butakkaanya nti muyombye naye musirise busirise tera abuulidde munne oba oliawo omukumu alina ebibuuzo kumwe kuliko eyata then omulala alina ebibuuzo kati bwe muba muzzeemu okwogera kisoboka okuddamu ne mutandika relationship nemuddamu ne mugizimba oba like omukumu asobola kitono gwe batagamba nsonga sogamba akambiveeko yamanyi ne mubyesonyiwa ne muwogera bugezi like how are you bishop anti kati kisinziira omala relationship zifugibwa abasajja ekyo ekigamba abantu bonna azilongazi omusajja oyo akyakulabamu kavvalu newe kaba kakkulya newe kaba kakozesa ku budo ne kakujjako ssente ajja kakozesa because yajja nakwana otegera Fiona bwe mbanga nze zijja nebwa munnaye kino kiribo kinebo kitegeeza whatever happens to you nze nsobola okugamba either kino nkyejjako oba kino nkitekinga up kati nze kyemmanyi ku biseera ebisinga abasajja bangi bw'olaba nga omuntu leero amuyina nenkya n'amuta leero amuyina enkya n'amuta ebiseera ebisinga tuma tumanyi n'okugenda baagenda dda okimanyi gw'ogenda okulaba omukazi ng'akukyaye leero gwe ngolooza mbu bwe yanyiiza ejjo naye aba yanyiiga dda waliwo omusajja eyambuuza lwaki omukazi akukyawa nga takuwadde ensonga ate n'amala nadda ne mugamba nja kubaako gwembuuza kati nkubuuza lwaki omukazi aba akyawa omusajja nga tamuwadde ensonga then n'amala ne yeekomyewo nga yeekubya ku by'obusimu biki anti kisinziira kuki mulimu abantu nga oba kibayita okusindika omunyamu ssubi mulimu omuntu gw'okukyawa ng'olidde bulijjo naye anoonya wakugobera anoonya wakwejjirako kati other people that will not bother ode mubadde ba boyfriend bana osegere kati n'akitulamu n'agamba naye bano ababisatu beemanyi naga nedda to hell with abakadde bonna kankole ki kasigaza ono ate mulimu n'abakazi era abalala akeera ku makya nga ye alowooza akyalina emikisa mingi. It is usually with among these young ladies. Oinaayerawo nga yeeraba n'akavako university nze ndi muto akatale kangi bajja kunjagala okitegeera kati mweyo embeera ebiseera ebisinga it affects obwongo bw'abantu kuba omuntu asobola okubeerawo nga yalowooza ekintu kirina okutambula nga bwakola ki nga bwakisobola. So it is one of those things that I know ebisinga okubeera nga bireetera abantu okubeera nga relationships zino zifedinga. Mpozi n'ekirala kyemmanyi relationship ekiseetera okuleeta relationship zino okufedinga bantu kubeera nga tebalina Katonda. Ya kituufu ekyo. Ate relationship zitagala. Relationship zikola ki? Nenze kimanyi sibulanga okusaana relationship okumala onaku. Naye olaba babuliza okusobola kukola relationship munaku bbiri. Sibisobola nze. Mbasi simanyi nange nze mba mpulira byantamye dda ate especially omuntu wabanga ndaba ataddeko nnyo akazito halo kumakya emisana kawungeezi mpulira amalako emirembe. Akati nze gamba kino ekintu era saagala okyewunye na kyewunye. Ebiseera ebisinga buli olaba nga otagala mu relationship kitegeeza toli ready. Bas nedda si kubeera ready n'omuntu oyo mu kwagala kusetoli.
akati gwe bongamba nti nze mbeera mu relationship onaku bbiri n'entama byantamye dda omanyi relationship ina stages osegeera kale ne bwobanga bannaye gwe relationship zo tezirwawo talking stage eyo girengera you need to give a lot of people doubt a benefit of a doubt olaba talking stage ekinene nye ennaku ezo ate sisukkawo sisukkawo kubanga ekisooka kya byonna omuntu byayogera wanene mu kusooka simanyi lwaki bimatalinganyo byagenda okwogera nga waisewo oba nawe ogwamu eno group gye bagamba erowooza nti era ba red flag mu buli kintu n'omusajja yampadde naye mwana wataata akasinga okuneewuunyisa mula red flag mu buli kintu naye ku ssente temulabawo red flag nedda nze nziraba nze sirabako omukazi agamba naye omusajja oli yandabikidde nga red flag nagenze nampa transport emitwalo 10 era omukomawe bamukomawo bwogamba banno ogamba banne nafunye ekisajja kifala kire ekisajja kisiru nalinganye ku ssente kati kankubuze ez'omuntu mu bitiibwa atubuze ekibuzo oli mukyala kina lwaki nze bwe mba nakakulaba negamba yitako ku kazigo owooza naye banne etopapye nodda mu banno nobagamba banne oli omusajja namulabiddewo red flag twakeeraba aŋŋamba ŋŋende kazigo naye gwe ne bwe tuba twakeeraba tekikutisa kugamba omanyi ate wano yaka yaweddeko ate siinako sente badde nsaba kungulira ku yaka kati gwe lwaki gwe oba olina by'oyagala it is not a red flag and when the man jagna by'jagala it becomes a red flag anti kati gwe ekyo ky'oba osaba kyekintu ekyasinzire ekintu ekisembayo okubeera eky'obuswavu nakugambye mulekerawo okugamba muno ekisinga ekyasinga kubeera kuba sebo mwe ate kati mmwe n'ekirala asaana okukwana leero someone told me sometime back yakwana omuwala mu bbaala ne bava bonna mu bbaala ne bagenda ewaka mu kazigo ke hostel in fact ne bakola bye bakola omuwala n'afuna olubuto ne bafumbiriganwa myaka 3 baawukanye okitegeera kati ng'ate agamba ntino okumusanga mu bbala n'amutwala tekitwala nga red flag the first stage ekyo nakita red flag omulabe first dde omuntu temukazigo olaba kati ngenda kugamba kino ekintu you see waliwo red flags you see red flag tekitegeeza nti kino bw'okiraba mu muntu mute ekyo njagala nakino olwaliro nkitereeza red flags usually ziba toxic behaviors osegera embera ebintu byolaba things byolaba nga biyinza okukulemesa omuntu naye kati ebiseera ebisinga guyinza okuba nga ekintu okiraba nga red flag naye nga ne actual sense tesi kibi kankuwa ekyokulabirako abasajja bangi balaba omukazi akola nga red flag balaba omukazi ali principled nga red flag but if I am in a position to be able to manipulate or influence how you think, how you behave, even if when you have a job. Kitegeeza red flag genda kunzibuwalira. Mulimu abantu abakulaba nti position kati of course before betujjamu abantu nti omuntu bamujja mu bbala ojajagala that's a red flag. No, mulimu omuntu alowooza nti the red flag you have asobola okukola nayo n'akukyusa. N'abakazi mukirina n'ogamba nti nasanga omusajja oyo ng'azannya nnyo ezzaala akapapula asiba akapapula naye omusajja oyo nzikiriza nti nsobola omukola ki omukyusa exactly. So ebiseera ebisinga abantu balina okukitegeera nti nga bwe mwagala okubanguyiza n'abasajja bwe baagala okubanguyiza nti sooka onkwana ennyo lwaki onkwana katono kino njagala kyogera ku kamera nga nkigamba batulaba leero wano ku Brown Skin Events okitegeera bwe gyoko mu kaluba waliwo abagonda osegera ate ngenda bagamba kana akantu abaana balina ennaku zino engeri gye bagonza ebintu abaana bali mu zisipa eyo mu zimasaji pala ng'ojja ng'ozze kukima oba ojja kukima masaji n'omala ng'ofunye ebintu byombi n'ofuna full package. So gwe ng'okyakaluba bw'otyo ate keza akasinga okunsesa kulaba mukazi ng'okaluba nga toli mbeerera tuwakaluba kuyakutandikirako kati okalubira kufa abazze olubantu kala tuyagala nfuke gundi buli omu ngende nga muwa nenda sikyentegeeza ate nze bali gogamba buli omu ngende muwa nze siri buli omu
oba abalala balya nange enkimi byange bwenkuwa bwenkuwa n'omulala najja naye n'akozesa ebintu byokozesa naye n'omuwa ali kuwasa alisanga tewawukuuka. Kati kankubulire kano akantu ebiseera ebisinga like we always say dating is a numbers game. Let me tell you, abantu bangi bagenda kukwana naddala bw'obanga oli muwala atayagala kusalawo kubeera na muntu omu. However kano kakulu tolina g'ogenda kunenya bw'oba ng'ogudde mu mbi z'abantu bangi. Osegera bw'obanga gw'olina ekisa osegera ng'oyanguwa okugyamu empale nga togenda kunaaba togenda mmanju si buzibu bwaffe. Osegera omujja kusomba kigambo abantu bagenda kukupeta mpaka lw'onaddamu amagezi. Ate kino ngenda kigamba abantu. You see, value go gyeteekako from the word go. Mulimu abantu nga mwafuula kiki kyegayo nti lwaki madega nti relationships have become transaction. Mulimu abantu nga olina kodi gye wanyiga omusajja. Osegera bwe lwagamba njagala kulako nyina stress biki n'akuteerako 10 n'ojja kazigo. Omaze okimuteeka mu bwongo nti Fiona oyo mulaba bw'obaamu n'ekiziko ekyo olyanga mulimi. Okimanyi waliwo omuwala gwe baŋŋamba bamulya katugeze n'ojja n'olya n'omwanga sente ngenda zikutera ku ssimu n'atandika obanja. Ebyo binabyo kati ebyo byankyeggaye nti guba gwafuuka mulimu nti osobola n'okuwola. Ate abanja meka mutwalo. By the way, bw'osanga omukazi ng'asogamba kangende sente n'azifuna yogamba nti kati yafuuka bizinensi n'okuwola bawola. Osegera olima olwo n'abawala bawula n'agamba nina omusajja nno yansuubizza abiri gange. Osegera naye tannankubirako tannateekako naye ogenda okukola obulungi ka research nga nti kuwola olunaku lwe bamusuubiza abiri yasulayo. Osegera yali mu masanyu ga bulangiti kiro kiramba. Osegera ate munnaye kyataasuubula gw'otagenda nze nkubuulira abantu tebabirina ebyo. Ate kankubuulire, you see guno omugigi mufu. We are living in a broken generation because okwegatta kyafuuka kintu kya bulijjo nnyo. Naye kati olanze kati kankubuulire nze wemba nzino naawe tweyagala nenkwata ekkubo nenzija ewuwo tweyagala zi relationship nenzija ewuwo leke waka biki byonna ne bibeerawo. Nze nganze okusinziira ku mutwe gwange nsuubira ne woba tompadde it's not necessary because we've already kati gw'olina laavu abaana abasinga kati laavu bakugambira olaavu bagirya. Omwana agamba laavu egula yaka laavu esasula renti. Abantu kati relationship bazifuula anti kati ekizibu kyaffe abalina laavu. Olina laavu? Ekizibu kyaffe abalina laavu. Bayinza okusimba wali eri laavu n'ekwegaana. Anti wulira ekizibu kyaffe abalina laavu okimanyi nti nno ne wemba tugeze gwate gwemba njagala gwemba ne relationship oba tondabawo oba ne wemba sikusabye sente zanviri gwe tomanyi nti nazeetaaga ne waba takoze ekigwe tosaawa you can't think. Leka nkole Fiona ebyo bikwate. I don't want actually sibaana ngako nandowooze eyagala abantu kubeera mu ekyo kifaananyi kirowooza mbu omusajja yinza okuba nga mulagala avunata. Let me tell you, somebody will appreciate. Okujjako omuntu atakwagala yatajja ku appreciating naye lwakuba nti abakazi mwe ekizibu kye mulina nti which kind of appreciation are you talking about? Kati kankubulire nze ngenda kugamba kano akantu abakazi bangi ebiseera bisinga mulina a lot of a high sense of entitlement. Bw'oba olowooza nti ngenda kwebazanga maama wange nfukamire gaye munnange omwezi mulamba ogumazeeko ng'olya ofumbira bulungi. A lot of men are not gonna do that. They are really not gonna do that. Yeah, but you have to invest. But this is what I'm gonna tell you. Abantu bangi mulina okukitegeera nti men will notice things but they will not give you credit, but they will reward you in different ways. Yes. Kankuwa ekyokulabirako nze n'okuba nga nakukkiriza n'enkuleeta mu bulamu bwange it is a reward. Nange mba nakukkiriza mukama wange. Kati nze ngenda gamba kana akantu. Ekyokubiri ekyokuba nga omusajja oyo akugulira emmere
asasula we musula. It is a reward. A very big reward. By the way, talking about that. It is a big reward. Kati gwe kyokuba nga oli wano ogamba mbu kiki weebuuzeemu ekibuuzo njagalira muwala enaali weebuulirire. Weebuuzeemu position w'oli olowooza bameka abaagala okubeerawo. Olowooza lwaki gwaliwo olowooza gwe woomera ensi yonna. N'ekirala bubwe bano abakazi banene ba first wife bandi mufumo ndi wawaka. They doesn't appreciate their men. Abasajja ab'ewaka wadde abaafuna katono ne asasula rent. Andi eyo complacency gye nakugambye nti otuuka n'owummula. Abaana fees buli kimu naye mmwe temukirabawo. Otuuka n'owummula osegeera. Otuuka n'owummula osegeera mpozi n'ekira kyengendo ssembyayo. Kankubuulire abantu balina okumanya nti attraction fades. Yeah. Osegeera. Ebimu ku bireetera omukwano okufeedinga. It is when attraction bwegenda ng'editoriatinga ng'ekendeera. Mulimu abakazi mutuuka omuntu ng'ali akulaba ojjeewa nga omanyi nammwe nga bw'obimanyi. Bw'oba wali ojja kazigo ng'ojjawo ne temporary basis. Osooka you pull out your A game. Oyambala n'ojja ng'onyumye ne nkulaba nange ne ngamba omukazi yafulumye. Kati mutuuka ku level n'otuuka ekiseera ng'omumanyidde yalinga yambala obugatto ng'ogira mu binniigiina. Ogira mu t-shirt ya gundi. Ya kabaka birthday. Yalinga akwata akasawo weebale nnyo. Yalinga akwata akasawo kati ng'ofuna buno obuveera bwe bagaba mu supermarket opakiramu ebigoye byo n'okola ki n'ojja ewange. Kati tuluzinga that point of attraction. Omuntu yakulabiramu nga n'akola ki n'asanyuka. Kati ate kiyitiira nnyo omukazi omutandika obbeera mwenna. Osegera n'osanga omukazi osegera bwe babeera bano n'abakazi bana abakulukulumuko osegera n'okomawo ovudde ku mulimu omukazi ayambadde kyafupeti kya gurini kitadde no mu mabeere bwakuyitako kirina ekituli eno wansi osegera n'akwata bwe mba muyinamu omwana n'akwata akapale n'akasiba mu nviiri osegera zira nanoonyeza kyenteekako nekikola ki nekimbula osegera mulimu abo abakazi nga tebamalina mu ngeri mu nnyumba kati nze nkubuulira mulimu abakazi b'osanga nga n'omugamba naye gwe bakazi banno tobalaba ku zi TikTok nga bakubyemu bunayiti obulungi naga enayiti eno giraba ze nayiti eno tojogerako kino kinayiti senga wange yakimpa maze nakyo emyaka 10 naye nga alina kinayiti kinene kiringa kimaternity oba okitegeera abantu mulina okuyiga to spice yourself up nti omuntu osigale ng'omulabikira bulungi. Abafumbo basula mu nayiti? No, anti kati kankubuulire. You see, anti kati bino kati mulina obbiiga. Mulekera ebintu byokkeera ku makya osegeera nti era kyobola nti abamu kati mutuuka ekyabi bakola biri byegayo n'ayambala byafupeti ebyo ebinene. Yesingako leesu. Webale nnyo ne mwesibasiba ebireesuleesu. Olina okuyiga nti waliwo omuntu okutegeka omuntu. For example, omusajja yasiibye akola mwamaze okukola buli kimu. Tekikugana musavingira kamere ng'oli mu kaki? Oli mu kaleesu. Kaleesu akalungi. Oli mu gunisa ez'okwebaka. Wamaze okunaaba otegera okubye pijama zo ez'okwebaka otegera. Sleeping gown yo night gown yo gyambadde. Kwegamba waliwo n'abalina gundi. Nti omusaalizeeko amanye nti night za ovulo. Otegera. Olina okuyiga okusikamu eriyo omuntu afunamu kati olina night ya ovulo omutuufu omukazi omukulu oyambala otya night nga ya muzungu tapama olinga mwana muto osegeera oli muli wena olinga pingwini osegeera kati musajja anajjawo appetite mazima osegeera bw'omuyitako boddeeno osegeera yena n'obanga olina kinayiti kino nga kiriko n'omukire emabega otambula kazi mulina okwebereramu. Sometimes you lose that sense of attraction. Osegeera. So abakazi abasinga nze njagala okubabuulirira osegeera mukoleko ebintu ebimu ebibaleetera okubeera nga muli ba mugaso mukoleko ebintu ebireetera abantu okulaba nga mulina kyemukola ki kyemubagattako. Ababeera abago nabo bambala night. Bagamba night zaaba balina obubeera obwettutu. Munnaaye gye bali abantu ng'ebbeerere munnaaye limuswaza talijja mu kaleega okitegeera. Naye ng'ate kyandibadde kirungi ekyo kyo sijja kifaako nnyo okitegeera kuba eyakufuna n'eryo ebbeera abaakola ki abaakulaba naye tubeere ne attraction eyo okitegeera mulimu obukazi nga gwe olunaaba ne weesiga akazigoko mulina ebyo ebizigo nga biwunya okufaako obufi tosobola kwekubamu wadde akawoowo
Leero mugenda ne mujjuza agazigo mu mutwe osegera ate muyina engeri gye mwagala okuteeka omutwe ogwo ku kifuba ekisooka omutwe munene guzitowanga kasawo ka sementi n'oguteeka omuntu waneeno ogujjuzaamu ebizigo osegera kati n'obeera ng'oli mu bulumi osegera eno ekifuba kirumizibwa eno n'ebizigo bikusoosomola mu nnyindo n'emitwe emizito osegera ate fe tuguteeka kwani naye olaba omukazi waliwo omukazi nga wakweko kuti naye era wadde okomplaininga ku mitwe emikyafu simanya egiwunya egizitowa ate n'eminene embuto zamwe ziba zibouncing omuntu buli kyano olubuto nga lulinga jjinja gwe lwaki ofuna ddiikuula abasajja abategeera babeera gwe lwaki ofuna baddiikuula kati ogaba baddiikuula tebaafune bakazi kati kambabuulire you see I always tell people you get it sometimes you need to channel the ability for people okwefaako okitegeera nti omuntu bw'ajja n'olubuto lwe mugamba omanyi amazima gali nti nze saagala basajja bajji b'amalwa twala olubuto lwo yedde bwe banaamugoba abantu babiri ajja kwebulira naye kati obuzibu buli nti obuzibu buli mwagala akasente okitegeera kati kaba kalubiri omusajja babagamba abaana olubuto ziba sente naye beera n'olubuto olusaamusaamu twala omusajja aba n'olubuto nga muyitawo ne bajjula okubuuza oyo azaala ddi okitegeera musajja olina okwefaako actually guno omulembe musajja tolina kuba na lubuto okitegeera tulina okwefaako olutwala wa ogenda kuba bandi olutwala wa musajja temulina kuba na mbuto twefeeko because bayina kino ekintu gwakitunuliddemu anga emu but you see n'abakazi sometimes baluzinga interest mu basajja because tulina engeri gye tutuuka ng'olabika mu ngeri etatekola ki etategeerekeka ovene pajama gona gucaafu owunya okyume kwawazazika osanga omusajja ng'ali eyo amazima gali nti olina ekipale kye ekyaseno okitegeera kyekigenda buli wamu okikozesawo ekigala nekikwateko kati mulimu waliwo abasajja bosanga omanyi ekipale kyaseno nga kirina kalayini ka white nga kafuuka na bulawuni osegera kati n'otuuka ekiseera n'ogamba omukazi kale n'atuuka ekiseera nga tukyasikiriza osegera ate nekitta ebintu bingi n'ekirala abo bakyali babeeraawo ayambadde waliwo zino bokisa za sukweya nesooka eyulika wano ate olaba wano ati wano nga wano babaita batya wano lastic no wayambalira wekwatira nga wayulika anti yambala empale bantu kyabo bodating I'm not talking about dating njogera nekula mu babulijjo bano abatambula ngulaba musajja mukulu atambula empale eno ya bulijjo ekoma eno bokisa eri kungulu si kulingiza tugabe tobalabangako yogeza amazima abasajja bannaye sitirabba nnyo budde nze mbalaba nti kati kwa katugotwala abasajja bano nze mbalaba oguvesti gucaafu wangalidde mu kulingiza iye oguvesti gucaafu gupanti gucaafu guli kungulu okitegeera ate n'atambula mu bantu nga taswadde vesti ngeri nga top blouse bagita blouse t-shirts lekinga eno najambala naye nga wanene onoone yakunjuka enkwawa zayulika ebitoji byaggwayo abasajja balina okwefaako ebyo bina naffe tuba because we lose attraction by the way we lose attraction over time bawunya basajja mwe muwunya okyogedde bawunya akamwa bawunya enkwawa zizika ne zifuka za kyokka atayagala awanike anyway nze kyenjja okugamba abantu ndowooza ebintu bingi ebisobola okubeera nga bireetera laavu okubeera nga laavu eggwawo naye ekisinga okubeera ekikulu byokugambye ebisinga when the intentions are not aligned chances are made that the relationship will not work bwe mubeera nga mwina oli complacent omuntu omu atuuse ekiseera nga takyalina kipya it's likely that relationship egenda kuggwawo wemubeera nga oluzinze that sense of attraction ebiseera ebisinga abantu bangi batukwana naye nga batugezesaako bugezesa kati bw'atuuka ekiseera nga laba wakusuubira okujja oganya okutuuka wakusuubira agenda kuleka so nze njandiyagadde okukubiriza abaami n'abakyala okubeera nga twekolamu omulimu kyekisookera ddala okumanya nti relationship wadde oba ogifunye tolekeraawo kubeera nga weesikolamu omulimu tolekeraawo kubeera nga weefaako ekirala beera ng'okola ebyo bikusuubiramu akasembayo it is always good before you go deep into a relationship kiba kirungi n'obeezaako kubeera nga
or defining the kind of relationship you're in, making sure you align intention. Manyi omuntu ekigendera kyeki. Fiona ina akantu kayogere n'agamba nti oyagala mwana olina omuntu tayagala kuzaala okitegeera. Omukazi n'agamba nzaba naye ngende nobeera ng'onagaza ngende bankube yakaiso ka family planning. Oba n'okwala nga oli ku family n'agamba ndi ku family nyina mwaka weta kati bw'oba oyagala mwana kitegeeza omuntu oba toyikola ki tolina ky'omwagaza. So ebiseera ebisinga let's be clear on our intentions. Let's be not be complacent. Otegeera, let's be proactive in our relationships. Let us not lose that point of attraction in our relationships. Yeah, about that point of attraction, omusajja ojja ku date, ojja kugambadde guniigina. Gonna oba oli inginiyo, oba oli inginiyo, kale omulimu gwe, for example, njogera ku baana abatakola emirimu emicaafucaafu. Ovudde eri n'ebicaafu ebyo bino obireese. Omulimu ogulese ku date. Omulimu ogulese ku date, wenna ojja owunye entuuyo. Bayire n'abasajja, bino kagenda n'abasajja abakuba ebinu. Bw'obanga oli eyo ng'otambuza mikono toyambala binu. Mulumu muswala. Mulimu omusajja nga amagulu galinga mikono olina obugulu n'obukuba mu kanu n'ojja ssebo okitegeera. Bannange ekimala. Tujja byogerangako wadde especially bannange abasajja mweyonjeko. Bane muyo badde ngenda kyogera naye kankireke. Ku lw'obulungi bwange. Kituufu. Kankireke kuba mbadde ngenda kubawa erinnya ly'omuntu n'engeri. Anyways, tweyanziza nnyo okubanga mutulaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Sigadde nze Fiona ne Abdul White Collar. So, ekirala kana akaviiri kwolaba nga bwe shabastinze wenti mugende kusijja Beauty Salon. Wakusibya akaviiri keeko. Wana. Yongera okuwaana. Sijja Beauty Salon omwana ono mwamukozeeko masavu. Yongeramu amaanyi. Alabisenga kyekyo era saa yonna wano kati mukoze kiki kye tugamba kati mukoze ku point of attraction ye. Saa yonna bamutegula. Nedda tukasawe n'abantegula aba weeringa agamba kino sinnateguka. Bansonyiwa okwemakula n'ebigambo. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Enamba ye 0751 64 1066. Bye.